Essaala ey'okusinza Saakaramentu mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu waffe omulungi, tukwaniriza mu makkati gaffe. Tukwebaza olw'okutwagala n'okukkiriza okujja gye tuli. Yesu oli Katonda era oli musaasizi gye tuli. Okujja ku makkati gaffe kabonero akalaga okwagala kw'olina gye tuli. Awo nno Mukama, tukuza ebirowoozo byaffe n'ebikolwa byaffe nga tuli mu maaso go. Otugwanyiza okuwuliriza eddoboozi lyo ng'oyogerako gye tuli. Mukama, akadde kano kawe omukisa. Ensisinkano eno ebeere nga ebala ebibala, nga twongera okukula mu kukkiriza, okusuubira n'okwagala. Mukama, byonna bye tukola tuwulirize nga ky'otugamba, oggule amatu gaffe ag'omwoyo. Tukulabe ate tukuwulire, era nga tukola ky'oyagala. Akadde kano k'otuwadde Mukama, kabeere akadde akanaatuyamba okuwuliriza ky'otugamba ate okukiteeka mu nkola. Tuyambe nga tuli wano mu maaso go, tusigale nga tuli ku mulamwa, nga tuwayaamu naawe era nga tukuwuliriza. Tulina ebyetaago bingi eby'omwoyo n'omubiri. Mukama, wadde tuba tetunnayogera nga ggwe obimanyi, naye olw'ekisa kyo n'okwagala kw'olina gye tuli, kkiriza ebyo bye tulina okukwanjulira. Mukama, mu bulamu bwaffe okole nga bw'oyagala, naye mu byonna tuddukidde eri ekisa kyo, kubanga oli Katonda omusaasizi, oli Katonda atwagala. Yesu, beera naffe. Tukutendereza Yesu, tukwebaza Yesu. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.